Okay, happy Women's Day to all the women out there. Waliwo ebintu ebadde bitambula ku social media era bikyatambula. And so many people sent me messages. Fifi, talk about this. Okay, I took my time to talk about them because they were kind of sensitive. Kubanga pate eziri involving tuzimanyi. Naye nze ndowooza yange eri bweti. Omukyala yenna bw'ofuna omusajja ng'alina abaana. Naawe bwa bufuuse buvunaanyizibwa bwo mu ngeri emu oba endala okujjukiza omusajja oyo okulabiriranga abaana abo kubanga gw'oli mu mitambo, gw'oli mu control. Falling in love with someone alina abaana, it's never a crime. Just oyambako naddala ng'omukyala ng'olumiridde omukyala munno. Though ate omukyala sikuwagira kuyingira mu ntalo za musajja oyo na bakazi be. Basically singa zibanga gwe tezikuinvolvinga. In this sense, what do I mean? Nti waba ayombe ne bakazi be, tasaba nga tebakutaddeemu takuyingiridde, that is not your business. Toziyingiranga mu kubanga zimenya. Ate omaliriza okozeemu ensobi nnyingi. Omukyalo okulabirira omwana emyaka 13 nga tanyeeze tasabye buyambi. It is kudos to me. Nze ndi maama, I was a mother at my early age. Ndabiridde, mpeeredde, manyi kitegeeza okuza omwana ku myaka 13. Omukazi oyo bw'aba avuddeyo essaawa eno ng'asaba obuyambi, she has all the rights. Omanyi abakazi tulina ekintu kimu ekitawanya pride. Tugamba nti omusajja we batwawukanye kale sijja musaba na buyambi. In that pride gye tuba nayo ne tumaliriza nga tulumirizzaamu abaana. Nze ngamba nnyo abantu abawukanye, mwe mwawukane ebyammwe itsoke naye temulumizaamu baana. Let the babies be. Support them, love them, kubanga it's their right. Right yaabwe ewaweebwa Katonda ne ssemateeka w'eggwanga. Kati omukyalo ne yaze ku myaka 13 alemereddwa. Nalabye ne bakazi banne nga muvuddeyo mwogerera ebigambo ebingi nga ffe baatulabirira baatuzaala. Yes, Mukama mulungi baabalabirira, but si kye kituufu. Tuve mu society eddira ekintu ekibi n'ekiraba nti kituufu mbu kubanga tusobola okwebeezaawo. Omusajja waba azadde mu mukazi omwana, labirira omwana wo, buvunaanyizibwa bwo oba toyamba buyambi mwana oyo. Wabula oba otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja. Omwana oyo alina right okubeera okufuna omukwano gwa taata oba ogwa maama. Unless ng'omuzadde omwana misbehaving nze. Nogamba omanyi, nze omwana wange kaneesigalize rights z'omwana wange, neesonyiwa omuntu ono. Naye aba kimukakatako okumuwa school fees. Kimukakatako okumuwa school fees. Nalabye video ezigattiddwa ku social media nga mulimu rape, mulimu mujjawe, mulimu n'abakazi abalala bagetinze involved. Ago sige mawulire, wabula amawulire geegaliwa. Gego omuntu alina obusobozi okugaana okulabirira omwana kibi. Omanyi otya nga Katonda mu baana b'ogenda ozzaala mu dduniya muno nga ye mwana gwe yakuwaamu. Omanyi otya? Oli mugamba otya omwana oyo? Oli munnyonnyola otya? Because kati maama ono kino kyakola aleka bujulizi. Lwakuba abantu tebannakibuuka. Aleka bujulizi bw'aliraga mwana we nti I tried. Nakuweerera nga nze. Atuuse nga dimandi y'omwana erinnye. Uganda gye tulimu mwenna mugitegeera. Ennyingiza n'enfulumya mugimanyi nti enfulumya nnyingi okusinga ku bye tuyingiza. Maama aleka bujulizi bw'aliraga omwana we nti nze nakola ogwange. Kitaawo n'atafaayo. Olutunulira otya omwana wo ku last minute ng'olina okumufeesinga. Oli mutunulira otya? I've always told women, maama omulungi agenda n'omwana we okwewala ebizibu. Era omukyalo ono mwebaza teyaleka mwana we, teyasuula mwana we, ate teyamuggyaamu, yamuzaala. N'akolako kyakoze. Bakyala bannange, tulekeraawo okugamba nti asigga osoose bakazi basuulira abaana, olwo tuginya generation. Twongera okwonoona abazadde baffe abaatuzaala kye baayonoona. Yet we can get together and put this right. Nti Fifi omusajja wange bw'abanga yandekawo n'akwagala, Fifi kikwatako okugamba omusajja oyo omwana oyo yafunye fees kubanga oli mwana talina musango.
bamaama wenna gye muli kino nkibasaba nga bw'oyagala obuwaalabirirwa afiibweko w'oba oyagaliza n'omwana w'omuntu omulala kubanga tomanya osanga yalibamu omulamwa gwa famire nga n'ababo boozadde mwe bali oyo aba mwana talina buzibu era talina musango. Kibi nnyo omusajja ayina obuvunaanyizibwa n'abudduka ng'ate osobola okubutuukiriza. This woman is not demanding for too much. Mumuwe ekyo. Muganda wange Rape, what you said was wrong. It is wrong. It will forever be wrong. Omusajja bw'omwagalanga entalo ze ezimu zimulekere olema kufuna nkwagulo zitali zizo. At this point everyone is pinning you up. Bayinza n'olowooza gwe waganyaza oli omusajja okutawa buyambi kumbe naawe tobimanyiiko mukazi wattu. Loving him is very very okay. Please love him. Musuute mukuba abantu nga bw'oyagala naye mugambe atuukirize obuvunaanyizibwa bwe. Atuukirize obuvunaanyizibwa bwe nga taata. Do not act on his behalf. Abasajja abo baswaza boolaba nga bagamba abakazi toswaza n'abasajja baswaza. Nze I always tell people nina entalo z'omusajja ze sisobola kulwana nze nga nze. Sirwana ntalo za musajja z'abaana simanyi gye yabazaalira saaliyo ezo sizirwana. Sirwana ntalo za musajja z'abakazi yabakwana alaba ezo nazo siziyingiramu. Bakuyiriba bibyo kanange ndi eno ndi byange. You a foul woman gwa wishing abakazi abalala obulungi asking your fellow woman for DNA results. That is an insult. That is an insult. Because okusaba DNA testing nga negwe mulina okujjako omusayi omukazi tamulinako access. What is that if it's not an insult? That was wrong, my sister. Olina kugamba mwami oyo labirira omwana, if not genda ku DNA testing omukazi bw'agisaba. Prove them wrong. Prove them wrong. Okitegeera. Tulekerawo pride abakyala gye tubeera nayo nga twawukanye n'abasajja. Negisaako abaana rights z'okufuna bye balina okufuna. Ono omukyala yagigezaako for 13 years emuzitoyeredde. Bakyala bannanga bali ku social media bagamba sigosose bla 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 bla. We are wrong. Tulina kupininga basajja bano to stop so that the next generation naye tekikola. Nero tunaba praising nga mu nsobi zaabwe bigenda kukula bigenda kuwera bigenda kuzimba bigenda ku accumulating. Naye tuzadde enda zizadde tulekera ki abaana baffe. Nze mbabuulira to any woman that will come between me between my children and their father, mukwano, I will even drag him to hell ku nsonga z'obbalabirira kubanga buvunaanyizibwa bwe tebinkwatako. Okweyagala siri kuyingiramu wabula olutalo lw'abaana sirulivaako. Abakyala abaatukuza ffe baatukuza batugamba omukazi ow'amaanyi alwanira ebintu bino wammanga rights ze ng'omukyala eddembe lye alwana okuyimirira ku magulu ge ng'omukyala naddala ng'osomye nga bakumma ekikugwanidde just because you're a woman. Ffe baatukuza batugamba there you fight era nze I fight. Ensonga involving abaana abakyala abo baatukuza batugamba you fight. Kye bataatugambako kulwanira gwe mukwano ogwo tebagutugamba era siyinza kulwanira. Let us stop insulting fellow women. Let's stop. Kuvuga bakazi banno kibi. Zino ensonga zisobola okutereera ddala tufune eggwanga eddungi eryegombesa eryesiimisa singa abakyala tukwatagana. Mumanyi lwaki abasajja bano batumanyiira? Kubanga omusajja akimanyi akozesa mukazi munno okuteeka wansi. Bambi tulekeraawo tupininge nga agasajja gano obuvunaanyizibwa bwabwe babutuukirize. Teri mwana agwana kibonerezo kya butalabirirwa bannange taliiyo. Peffies, that is
something simple, pay fees. Musindike ku ssomero ogameze mukazi gwe sirina kyenkwagaza communication yo no omulembe gwakyuka. She's a grown up woman, 13 years, mugulire smartphone obeere ng'omwana wo omuwuliza direct. Mwe oba nze mbitegeera obubi nze saakula na bazadde bakwano, naye obulumi obwo bwempulira nze buli lunaku. Mwe temumanyi bulumi bw'obuluma okuggyako abo abaviirwako abazadde. N'olaba banno nga beeyagala ne bakitaabwe nga ggwe mu nsi yonna temuliwo. N'olaba banno nga beeyagala ne bannyaabwe ng'eno ensi ne bw'ogifungula toyinaamu maama wadde omulemalema wadde omubiibibi. Naye katutunulira omwana 13 years old. Abaana abawala babeera ba mukwano nnyo ne bataata. Me, I look at my girls. Gw'olina okuba first boyfriend w'omwana wo omuwa okwagala okutuufu. The shop gave it to me. Oh, someone gave it to you from the shop? Yes. Okay, welcome back, Tara. Thank you, Mama. Okay, Tara, but I'm recording. Don't make noise, okay? So mbadde gamba nze ndaba my girls ne taata waabwe ne mpulira nga n'obujja bunkwata. Kobo wange taliiwo.